Kwegamba era ng'etteeka bwe ligambye essaawa 9 ogenda okwekanga nga amabaala mangi gali mu buzibu. Okugeza waliwo amabaala agatandika okukola essaawa yonna gye gaba galonze ne gasula nga gakola abantu ne basula mu bbaala ate ne bavaawo ssaawa nga 5 ez'okumakya. Kyova olaba nti ffe wano ku Fusion Eco twakirabirawo era ne tukirowooza twamanya ekiyinza okuddako nti eddakiika yonna gavumenti eyinza okuyingirira embeera eno era ffe ne twakugradinga kati we are a resort hotel. Omuntu bw'ajjanga essaawa 9 ate nga ly'etteeka lya gavumenti lye yasazewo nga tezinnaba kuwera, tusigala tumuwa obuweereza obulala. Ekituufu kiteekwa okukosa sales kwegamba okutunda sente ezitundibwa n'ebivaamu biteekwa okukosebwa. Abakozi abamu balifiirwa emirimu kubanga ojja kwekanga nti wabaddewo omukozi gwe bawa shift ey'okuva ku makya okutuuka nga ssaawa 9, mulala n'ajja ku 9 n'ayongerayo mpaka ssaawa kaŋŋambe 6 ogw'ekiro, n'omulala n'atandika ku 6 n'atuusa ku makya. Kati ojja kwekanga nti wayinza okubaawo abakozi ba shift namba abafiirwa emirimu. So nze naalisabye nti omukulu yalisoose n'addamu n'alowoozaamu n'engaginga abantu abali mu mulimu guno, then ne tufuna ekyokusalawo nga kigasa buli luuyi. Kubanga era gavumenti yennyini ate era etwetaagamu omusolo. So omusolo guno obudde obukozesebwa bwe buba nga bufunze kitegeeza ogenda kujjanga n'emisolo tetugirina ate nga gye gigasa eggwanga okugenda mu maaso. By the way, amateeka yaleese nze nagaagadde kubeera gambadde gatuukiriza. Abantu b'eruula bonna bakimanyi nti bw'oba ogenda mu Dubai Marina ne bw'oba ogenda gula kuloti za bbiya 20 nga muli abantu 30 naye ng'olina akaana akato akatanaweza myaka 8 toyingira. Mubaamu corporate level classes nga bayinza okuba bazze ffe productive meeting naye as ewe to refresh ne baagala tubaservinga ebbiya 1 or 2. So kakati awo simanyi guideline enebe etutreating etya. Ndaba tutandisa kati tugenda wakati wa poliisi n'abantu ba bulijjo kugobagana mu maki mabaala. So nze ndowooza approach ya mindset change government eteeka okuvaayo nayo netandika programs ne sessions ezitandika okubuulirira abantu baayo kugambwa si buli nsonga yonna nti tuteekwa kukozesanga ki maanyi.